n'ekigendererwa ekyokwagala okusiikana President His Excellency Kyagulanyi. Maze ebbanga nga munoonya badde simulabanga. Naye leero Allah singa nsaasira nankwatirako nsobole okumulaba. Embeera gye nsanzeewo si nnungi ku sayidi yange. Abannayuganda bantyamu nti nabalyamu olukwe. Olunaku lwe nava mu kkomera ebyaliwo mwabiraba naye nabikozesa okwerwanako. Ebintu ebyagwawo byagwawo olw'okwerwanako. Era ndi wano okwetonda, njagala okutuusa okwetonda kwange eri His Excellency Kyagulanyi mu butongole. Simanyi oba naamulaba naye nga nsaba Abannayuganda bansonyiwe okutwaliza awamu. Era mbakunga bakole eggaali. Nze sivanga mu Kyagulanyi wabula nakozesebwa embizzi ebisiraani fuulu figa yankozesa n'ebbalamu ne bankozesa okukondera His Excellency Kyagulanyi ebigambo byonna bye mwawulira ebyasiraanye obulamu bwange ntunuulira ondaba enze nangawo ndaba bwe nfaanana ninga ttaka. Omusajja yali anyirira naye olw'okuba nawalampa amasannyalaze amayitirivu 3 phases nakkakkana ndi wano okusolooza amasannyalaze. Bw'aba Museveni asobola okuvaayo n'asaba Abannayuganda bamusonyiwe ngabbye ensi. Museveni nabagamba nti yabba eggwanga tetulirete kumusonyiwa. Ne waafa bufi bife bya mirembe n'afa ne bukya ng'afiiridde wuwe omulambo tugusiba empingo tugaa nti ono afudde tumubanja. Naye bw'aba asobola okuyimirira nagamba nti asonyiibwe. Bampuuga baba basobola okulya ssente mu gavumenti. Nze bankozesa ne batampa wadde na 10. Sirina ke nafuna. Ne pishiga NRM gye yali empadde bwe nagamba nti baatukako emisango baagitwala. Ndi ku 0 level. Abanuupu nzize bansonyiwe nzize waka nsinkane mukwano gwange Kyagulanyi His Excellency. Olowooza onaamulaba? Bobi Wine olutalo lw'okumusika luyinza okuba olunene kuba abaana beeweze binyinza okutwalibwa mu bbanga mbadde naakatuuka embeera neebanga nzibu. Naye nze njagala okulungamya Abannayuganda sivanga mu Kyagulanyi era ndi mu nteekateeka tuli mu kukola ggaali okulaba nga tukuuma akalulu ku mulundi guno. Nabagamba nti akalulu k'omulundi guno kakwegugunga. Temusuubira nti wali agenda okulangirira Kyagulanyi. Simon Byabakama tagenda kulangirira Kyagulanyi. Abannayuganda muyina kwerwanako. Buli omu kukozesa kyalina asobola okukwata ejjinja likwate. Ayina obusobozi obugula ejjambiya gigule. Ayina obusobozi buli omu akole kyasobola. Temusuubira nti waliwo agenda obalwanirira. Ffe twakola kye twakola olw'okuvuunuka ekkomera. Abantu bansonyiwe baleme kunteekako olukongolo. Nze siringa Mpuuga eyagenda n'alya Mpuuga bamuwaze siringa Mao. Nze bansuubiza bye bansuubiza okumpa emmoloka empya. Balamu yangamba bagenda kumpa ekizimbe bagamba okumpa abasirikale abankuuma nveeyo ntemerere Kyagulanyi. Byonna nabikola olw'obulumi bwe nalimu obw'ekkomera naye tebalina ke bampizeemu. Ndowooza olabye atandise n'ebigambo manyi mwankyawa mulowooza nabalyamu olukwe n'alyoka asumulula Mpuuga bikoze bitya. Naye nga ye era bamutaddeko amaaso abiri sigamba nti bajja mulekera nti oba ki. Era naye yakugambye nti embeera gye nsanzeewo endaga nti abantu bankyawa. Nga tuvuddeko eyo ye mwana mulenzi Rama Wonders gakaaba gakomba akukulumidde ekibiina kya NRM naddala abakulu mu NRM nti munnange tebabafuddeeko yadde nga babayiriddewo omubiri. Mwangula mwali munsasudde mmeka nti nno Rama webale kwagala NRM naye nga babiraba byonna byenkola. Baminisita bali eyo batudde negwe vuma Museveni olabo bate bakunone ku mwendo ogw'ekiro. Neno wowana Museveni okoma nga mpanye Museveni nga mpalaniddwa abantu nga bankyaye abantu nga banyiigidde. Ntambuza motoka yange sirina kaadi nti nywaga bwerere naye oli n'abeerawo ng'akulowoolereza okuba nti ne mu state ya busootuuka wallahi situukanga nayo. Baminisita balaba njogera wano nga nkubye ekikopo nga nnwanye ne basajja mmwe temusiima. Kale mwandi mpise abavuma Museveni mubalaba mangu kyokka ffe abamuwaana ne tuyuwawo emibiri nga ne ku byalo gye tuva tebatwagala lwa Museveni tetulabiddwawo. Nye ogenda olaba nga bayise kusaasira nga bamuwadde ssente. Ogenda okulaba nga bayise bano Dr. Tyamale nga babawadde ssente. Naye ffe mutulabamu ddi ge mazima
wadde okuntwalako ewa President Museveni nti mulabeko teri minister yali akikoze. Negwe vuma muhozi olabo togende mu basement. Vuma President Museveni olabo batebakusibe. Mpanye Museveni muwanye ne muwana n'amala kwefuula mbeere ku bikukujjunga ebyenda biri wabweru mundabe nti muwanye nga temundaba. Bannange mutulabe muko muntwaleko ewa President Museveni ankwateko mu ngalo. Juzi nasisinkana gundi Deputy Speaker Tayebwa. Byakomaawo tebyeyongerayo. Era uwe byakoma nali mmanyi ngenda kufuna yakasimu Deputy Speaker akuyita munywemu kachai. Inze ndi musajja munako neetaagayo capital wa miliyoni nga 3 nteeke mu kaduuka kange nkole. Naye mazima ddala tuguze data waffe tukubye ekikopo abantu tebatwagadde tubawadde n'oluwenda. Ale kati mazo kizuula Museveni mukwano gwa Kyagulanyi. Oyo mwana mulenzi mubadde mumulaba waneeno bali eggulu bali wambu ba promotinga NRM era naye kakati ndowooza owulidde ebigambo ebimuvaamu, owulidde ebigambo byayogera akukkuluma akolima NRM. Juzi waneeno nabaawa obutambi ne ku mikutu okwo kwe buli nga babasajja mivule bakaaba. Musajja mukulu natuuka okugamba nti buli kimu kyamugendako nga promotinga NRM. Nti abantu ne batuuka okumukyawa buli kimu ne bakikuuna n'asuubira nti oba oliawo bajja mumuddizaawo. Si kyangu okusanga omuntu akoledde NRM nga takaaba. Kababe banene kababe baki ebbanga livaayo omuntu n'akaaba mu butuufu nga kukkuluma. Tulabye wano bakasane kusaasira, tulabye baani owange byebyo. Singa omuntu ayogedde bwogezi mwandibadde mugamba musala omugambo, naye omwana avuddeyo ekennyini n'abyeyogerera embeera mwali biki bye bayitamu. Nze naawe ffe tweyongereyo kubanga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo era nga bwe tulinnyo mpolampola tujja kuba nga tutambula. Omwami avuddeyo nayogera ku nsonga ya Honorable Medard Sseggona. Yagambye nti abantu abamu mupapira nnyo ebintu ne mwogera kino ne mwogera kino, naye n'ensonga ye tuwulirize kiki kyayogera. Waliwo ka video akafulumye aka Honorable Sseggona akali amaggwa. Bangi temwakategedde era mwakapapidde, bangi mwavumye, naye ffe abasajja abavuunuzi osooka nga n'okeetegereza. Naye osiramu bulungi, osiramu bugaziya. Osiramu tasobola kusomya aya ebaako ensonga lwaki yakka omulyango gwayo, lwaki yaliwo kyekyaliwo ekiseera ekyo, eno hadithi al-Qudusi lwaki yakka na biti n'ebibeerawo ng'ebyo. Kati ffe tugaziya. Kakati kambabuulireyo mmwe. Mumulowooza ne mu kaseera kano ak'ebyobufuzi oba akaseera ka zi campaign nga buli muntu alaba Uganda ekyuse etya, nfunye ntya okudda mu parliamenti, okudda ku bwa kansala obwa meya n'ebirala. Golowooza nti Honorable Sseggona yali badde afulumya akavidiyo ako. Ddala omuntu alina okufumitiriza. Tolowooza nti kavidiyo ako yakafulumiza mu nsobi. Wallahi nedda. Mu Buganda omwana omulenzi bwe yeeyagaliza obusika nga kitaawe akyaliwo. Mumanyi kye bakola era omwana oyo bamulamula batya mu Buganda. Ekyokubiri, omwana anaaba kabaka, kabaka anaabaddako. Bw'alina emyaka gye batuuka ne bamwawula ne kitaawe. N'akulira walala nnyo ne kitaawe. Mumanyi ensonga lwaki? Mwenna ekyo mukimanyi Abaganda. Kaakati nfe abafumitiriza ow'ekitiibwa tiyafulumizza vidiyo eyo mu bukyamu tekiruka nkibagambe. Ate temulowooza nti Sseggona awaaliwo mu nsobi. Kati kankubuleko bano abantu bano bammanga tebasobola kwawukana, balina omukwano ogwabagatta nga bino byonna tebinnabeera. Wallahi teri ayinza baawula. Wuliriza Ibrahim Ssebujjuŋŋanda akali amaggwa Sseggona, Mpuuga, Omuloodi Erias Lukwago, Muwanga Kivumbi Honorable Vice President waffe wa Buganda mu Buganda wa mu Central, Honorable Nambooze, kati obagattireko Honorable Nsereko. Aba abantu kambabuulye ne balikayana batya ne mubalaba mu byobufuzi wano tibayina ekibagatta. Kati ate kati kweyo tiimu
Kweyo team ogatteko Katikkiro wa Buganda abo wallahi summatallahi tibasobola kumala wiki nga tebogedde bonna nga bwe bamenye tibasobola kumala wiki nga tebafunyeyo kkolo yawamu oba kusingana kwawamu mulengerere wala era nze bannange ngenda basaba banne bakama bange okuva ddala ku kitebe waggulu oba waddeyo omuntu yenna alina interest okwesimba ku Sseggona nkwegayiridde noonyayo weesimba oba linda ekisanja ekirala ono Sseggona tulina mukuuma nga tuli wano kumpi omwami oyo kaatufuluma nadda wali ebbali agenda tutawaanya kino mujja kulwawo kitegeera ba comrade naye Honorable Sseggona tulina mukuumira wano ketumutta agenda tutawaanya naye nga tokubeerawo okwe mu paliamenti nga waffe tukyamulinako control tugenda mufunamu ebingi okusinga obubi otugenda mufunamu ng'agenze ono kyaliwo South Africa Julius era ku youth league ya South Africa ngali wa ANC nga muvubuka w'amaanyi nga muto nakola empisa embi ne baagala omugoba ne babawo yabagamba abakulu nabagamba nti mugoba omwana oyo bw'afuluma nadda wali ebbali agenda tutawanya baagaana ne bamukomekereza nga bamugobye mutegera bulungi nnyo bakomekereza bamukoze ki bamugobye kati bamugoba ne bakola ensobi eyo n'agenda yabatawaanya nakata kyabatawaanya kati ekyokubiri ne bakola ensobi era ku Zuma nga baagala okukwata Zuma ate Julius Malema ye n'abalabula n'abagamba nti mukwata Zuma agenda tutawaanya wallahi Ramaphosa teyawuliza president aliko n'akwata Zuma ebintu byayonooneka okukalakasa kwali kungi South Africa nefiirwa ssente nnyingi nnyo nga Zuma ali mukomera era ku ssawa yero South Africa ANC tekyafuga South Africa nga yo abazungu bagitwalako hafu tuli mu buyinza babugabana lwaki bakola ensobi Zuma bali balina mukuumirano kati abaami abo buli muntu ekibiina kyalimu alina sayinimenti era wallahi mujjajjirabako abo abaami tasobola kubeera nga Sseggona nga Elias Lukwago alina ekibiina nalakijoyininga Mpuuga nga alina ekibiina bamukwano nnyo banfanfe n'agana ekijoyininga mbunaabira ne His Excellency Bobi Wine wallahi taliwo mu nsobi balina sayinimenti era mujjajjirabako tewali buli muntu yenna waali kusaba leero nga honorable Muhammad Nsereko nga naye alina ekibiina abo bonna nga buli muntu kyagulaga alina waayimiridde wallahi balina kibali mu kutaayisa era mujja kiraba mu maaso awo so mbasaba busayi baganda bange ne bakama bange Sseggona tumuleke tumwe wini gyayagala nze ndaba n'interview zonna zaakola agamba nze baakola mukwano gwange kino naye nsaba nze bankwateko bajja kumpulya kajiro nana kyateekateeka ne kibali mu kupulani nga tukibalekere nkomekereza mbagamba nti abo abantu bonna bamukwano tebali yawukana kati tubeere ffe abagezi tumusookeyo mu maaso eyo video si just video kugamba nti yagenda okuddawo nga pulezidenti w'ekibiina wallahi takyogera mu nsobi mpola mpola agezezaako batangaaza n'abatunuzamu ebigenda mu maaso mu South Africa ebyaliwo abawadde examples nyingi nakomenkereza ng'abagamba nti temutwala bigambo bya Honorable Medard Sseggona nti byakusaaga temumitwala slightly nti yayogedde bwogezi talina ensonga lwaki yabwogezi kiba kitegeeza ayinza n'obbawa nga ali step ahead ku bintu bya calculatinga si bigambo byange nga tweyongereyo tuwalabye olunaku lw'eggulo wabaddewo enkyukakyuka mu administration ku kitebe kya NUP kankutwaleyoko naye tulabe era twalabye pulezidenti ng'alayizibwa n'abamu bakomyewo waliwo batasobodde kukomawo abadde pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Ssentamu era ne tuyisa resolution egamba tukonfirming ekyo era nayisibwa nga pulezidenti wa National Unity Platform ayiseewo kuba Ssaabawandiisi abadde omwami David Lewis Lubongoya Secretary General era naye ekifo kye ayiseewo nga tavuganyizibwa ku kya Secretary General netugenda ku kifo ekya National Mobilizer oba Ssaabakunzi wa NUP ekyo ayiseewo nga tavuganyizibwa abadde omwami Habibu Buwembo yayiseewo nga tavuganyizibwa nga National Mobilizer okusikira ekifo ekibaddemu Chairman Nyanzi bwe tugenda mu maaso Chairman Nyanzi naye ayiseewo nga tavuganyizibwa mu kifo ky'okuba Secretary w'ensonga z'ebweru w'eggwanga oba International Affairs kakati tugenda ku kifo kya Treasurer
Treasurer General Bass omuwanika ayiseewo nga tavuganyizibwa abadde omwami Benjamin Katana ng'omuwanika ow'ekibiina. Bwe tugeze ku kifo ky'omwogezi w'ekibiina ekyo of course twatuuse wano nga tebannabawo okutabagana naye tugeze okumaliza nga waliwo okutabagana nga omwami Ssennyonyi Joel leader of opposition era alondebwa era ayiseewo nga tavuganyizibwa ku kifo ky'okuba omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform. Ebirala byetukubyeko akalulu wabaddewo n'ekifo ky'abakyala akuli abakyala mu NUP omukyala Kalule Flavia Nabagabe ayiseewo era naye tavuganyizibwa ng'omukyala era n'akonfamingibwa olukiiko luno olutudde. Abo bonna ndo bakonfamingibwa obukiiko n'omulala ayiseewo abadde omwami Sazi Marvin okuba diaspora affairs ow-NUP. Omulala ayiseewo nga tavuganyizibwa era abadde ow'amateeka omwami Jonathan Erutu. Jonathan ndozo linya ndikusipayize bulungi eri Erutu nenga je Jonathan ayiseewo ku kyamateeka. Kati ebifo ebisinga twesanze nga tubadde n'okutabagana oba harmonization okukkaanya. Kino sikiraba nga nkisanze mu NUP nga abantu balina omutima gumu nga bonna batunira ggwanga lyabwe na kunyweza kibiina kyabwe. Bwe tugeze ku bifo ebibadde nga bitaano ebivuganyizibwako waddewo ekyabavubuka ekyo kiwanguddwa Honorable Frank Kabuye ku kyabavubuka ebaddeyo training ekyewanguddwa Pastor Muwanguzi okuva e Busoga n'ebifo ebirala. Amanya gabadde mangi gavudde mu ggwanga lyonna naye nga olukiiko lugenze bulungi otumaze process eyo yonna akalulu ne kabalibwa kwabo bavuganyizibwa olwo abawangudde ne basomebwa era ne wabawo okulayira. Asoose okulayira abadde President Kyagulanyi Ssentamu Robert yasoose okuwa ebirayiro bye n'alayira okuguma ssemateeka ow'ekibiina ssemateeka bw'eggwanga n'okulembera olutabaalo nga tweddiza eggwanga lyaffe nga bannayuganda. Bwambaze President Kyagulanyi n'alayiza abakulembeze abalala ba NEC abalondeddwa era bonna ne bakuba ebirayiro ne bateekako n'emikono. Dondo East jukira ekifo kya Dondo East ekyo kyekifo ekyali ekya president era kyeyakiika only one term parliament n'akinyuka n'agamba nti njagala wa president. So kuva olwo onalewo Mwadanku Nyingi yali mu kifo ekyo yabadde agezaako okulambulula ebyabaddewo era tugendeko mu maaso tulabeko bamu ku bafuutusoja kiki boogera ku nsonga eno. Wabaddewo okukyusakyusa obukulembeze mu NUP era okukyusakyusa kuwedde nga omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ayiseewo nga tavuganyiziddwa. Mpozi omukulu Buwembo Abibu yakutte ekifo kya Kkunga. Buwembo Abibu oyo nina akantu ke mmumanyiiko akatonotono nti ne bw'ogenda ku peegi ye ensonga zonna abadde nga aziteekayo ng'ali active nnyo. Kati we bamuteeka wali eri ku bwa chairman bannaye congratulation Buwemba Abibu tujja tambula ffenna naye nga tuli ku mulamwa kubanga awo time kojjiddemukko kalimuuko ku kaliro naye nga bino bintu byakununula ggwanga lyaffe ate era nga tulina linunula mu mbeera zonna. Chairman Nyanzi aweereddwa obwa sekuritale bw'ensonga z'ebweru. Chairman Nyanzi totukoze bubi muganda wange naye akaliro kabadde kabulamu just totukoze bubi otukoze si bubi. Congratulation Chairman Nyanzi. Mpozi n'ekirala nga bw'olaba embeera mu NUP nti tewaliwo ali mu Nomanizirandi. Njagala mukitegeere mwenna nti ebifo by'obukulembeze byonna si buliribwo nti wabugula nti gwe ino bwebakako. Ebyo kuweereza ggwanga nga bw'olabye enkyukakyuka bweriwo esobola okubeera mu buli ango kisoboka. Era temukanga bantu kwesimbawo buli omu mu sayizi ye. Jangu weesimbewo bw'oba olaba ng'olina obusobozi bw'okuweereza eggwanga lyo. N'ekirala bannayuganda kye mulina otutegeera nti ffenna tubyogera nga bwe tubiraba. Naye NUP bwe basalawo ne bagamba nti ono gwe tuwadde kaadi ffe tulina kudda buzzi ku mugongo. Ekyo kye tulina okukola. Gwe bawadde kaadi yenna ffe tulina kugoberera bugoberezi kudda buzzi ku mugongo kubanga waliwo kye twetaaga waawo era temukibuusa amaaso. Era omuntu yenna agamba ababaka tetujja balonda tugenda balonda kasita aweebwa kaadi. Naye akola yenna amanyanga tujja mugamba nti gundi ekyo kyokola manyanga. Tukyeyambise okulemesa ebigendererwa bya Museveni okutukola ki
okutuwamba osegedde kati nga bannambooze b'obawulira n'akugamba mbu mbu simanyi protest vote twekalakasiza mu bbaafu tugenda kwekalakasizaamu nti twekalakasize mu bbaafu Museveni agende kyogamba ebbanga lyomaze mu byobufuzi lyonna oyagala kuŋŋamba nti mu bbaafu wajjako Museveni kyoyagala okwogera nga n'akaana akata akali eri akaavula kakiraba nti tekisoboka otogamba abantu nti ate temugenda ku street nti ate temukwata amayinja simanyi temukola biki mwekalakasize mu bbaafu tulonde nnyo eva tubadde nga tulonda nnyo naye ng'ebivaayo tebijja mu feva zaffe yensonga lwaki ku luno ekyaleero kyanjawulo ate essaawa zino ssaabakunzi waffe Abibu abaddewo mbadde mulaba nnyo mbadde ntera omutunuulira nga mu butuufu ebigenda mu maaso omulaba ng'ali active ne bwogenda ku peegi ye abadde nga active ng'ensonga azoogerako ng'olaba ateekayoko ku maanyi congratulation respect kubanga wekomidde ku NCKTV ate werabira kubanga subscribinga ringing that notification bell sharing liking bingi ndiwe tugenda okubanga tukutuusako era nga mpola amawulire ojja kubanga ogafuna naddala nga we tugenda mu kalulu abantu bakyeyongedde okubanga bapiikinga foomu abamu bazizaayo era nga tulina essuubi ddene nnyo nti ebintu bijja kutambula bulungi yadde nga okutataaganyizibwa kubaawo naye nga oluvannyuma lwa byonna abaana tebatidde beteefuteefu okubanga ekintu kino bakitukwalira ddala mu maaso tusigala naffe tuvaawo